Bobi Wine asiimye omuvubuka amuyimbidde oluyimba olugenda omukolera mu 2026 mu kampeyini ate nga ku sayidi y'emu wuuno omwana ayagala Bobi Wine okufaako obufi ayimbye ennyimba za Bobi Wine 3 omulundi gumu. Lengera munnange ate ekiri ku kitebe ekya NUP esayidi eno bampita Jaminat era nga nsinzira ku Jaminat Yugi ngenda kubeera nga ntandika munnange wali nkubuulyeko ekibadde munnange ate wali ku kitebe ekya NUP esayidi eno era nga munnange gyebikeredde ku makya agaleero munnange esayidi eno abaddewoko n'olukuŋŋaana. Olukuŋŋaana luno wabaddewo bammemba abapya babadde ali mu kwaniriza omukulu munnange ate Bobi Wine esayidi eno era nga ku sayidi y'emu omwana munnange oba muyite omuvubuka ayimbye oluyimba olwa Bobi Wine olugenda omukolera munnange ate mu kampeyini era nga tulabyeko ko awo abadde apafominga wali n'amufuwayoko awo ne ku ssente. Nkugambye nti nno oluyimba luli mu kutredinga naddala ku TikTok oluyimba lw'omwana mulenzi ono munnange ate esayidi eno sigenda kubeera nga nkulwisaawo kansoke nkuweko katambi kano ate maaso awo njije n'omwana. Chakula nitumuwe amazimoyo Bobi muwe akalulono Bobi muwe obangozole people power soja kanje iyo basime amazima gale iyo basime amazima gwe iyo basime yabani banange oluyimba luno naluyiya emyaka 2 emabega naye nga ntisiwatisiwa okuluta era producer ADD akoze omulimu gw'amaanyi otereka oluyimba luno balusangudde emirundi egiwera naye ku guno omulundi tusazeewo ne tuluta ku mpaka kubanga okutegeera kuba kwa bongo ate nga generation yene eyaffe abayo omukisa okubeerako ne Mr. President mu kifaananyi ekyo kyabuntu ndowooza bannange. Boom! Era nga bw'olaba awo munnange bwekyo munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo era nga n'omukulu wali Bobi Wine alabiddwako wali mu katambi abadde amaliriza munnange n'agendako mu woofiisi ye era nga bw'olengera awo mwaka akatambi akabadde kakutte akati wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Kati awo nga nkugyewo ku sayidi y'emu nkugambye nti no omwana ono era abadde ku kitebe ekya NUP naye bannange amusiriza wali enseko muganda wange n'abadde mu katambi munnange esayidi eno ate kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo. Sigenda kubeera nga ate nga ndwawo nga njogera nnyo kansooke nkuweko ku mwana ono bannange. Awa checho ati supidi yeyo simanyi obadde kyongeremu supidi yeyo simanyi obadde kyongeremu bagitambula mpola bagitandikwa n'obulamu w'embirigo anti namoyogera ndi musiko n'obulamu wegenda abandi bakuwakuwa okikole ekiwerumya kubanga kikumatira ddolo supidi yeyo simanyi obadde kyongeremu supidi yeyo simanyi obadde kyongeremu bagitambula mpola bagitandikwa n'obulamu w'embirigo banina n'oyogera ndi musiko n'obulamu wegenda abandi bakuwakuwa okikole ekiwerumya kubanga kikumatira ddolo supidi yeyo. Palinnya lyange nizeeke Uganda Kageni Ali obeerawo nbeera ku street wakano erabira osoma nali nsoma nga ndi P4 ne natuuka ku street saa ntisoma ne njagala omuntu ankwate ku nsome. Ebyo nno munnange naye alina kye bayita eddoboozi muganda wange omwana ali sharp ono naye nga bw'ati munnange ate bw'abadde akakasa nti nno wasobola okubeera wamukwatako nti okusoma akyayagala era nga bw'owulidde munnange mu katambi ako kati sigenda kubeera nga ndwawo ngenda kubeera nga nvaawoko ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo kakasa nti nno vidiyo gimpera like ekwesa n'okusubscribinga.